era neewuunya mwami Kyagulanyi Kasaya gino walinga document tunawandika nemanyi obwa president tabuli era nekakasa nti nze ndi mutuufu omwesomero is just enjoying nga we enjoying nga president wa Firebase but not taking over power. That's why atambula n'eggaali eyo n'amenyeka n'alinnya ennyonyi bwakomawo gwayagala gwalinyisa ennyonyi ali ku mulamwa n'atali ku mulamwa abamanyi ekigenda mu maaso n'abatamanyi ekigenda mu maaso because for him is enjoying. That is his life. But where is the politics? Debate generator ku meza yali yemuyamba yali beneficiary number 1 because yali yemuleetera muri ati nandala mafabi ku meza kusigire ekifaananyi nandala amuri ati ku FDC batuddewa ebyogerwako ebyo soko bireke atudde wali Asuman ne timu ye bazze Jima Akena ne timu ye webali Jeno Bigirwa ne timu yange wetuli Kabuleta ne timu ye abasajja b'Ogambye webali Mugisha Muntu ne timu ye Dr. Besigye ne ba Lukwago be timu ye nga tuli mu conference PPP ne timu yawe. Yes, who stands the higher chances of being identified and supported as a presidential candidate? Who has the biggest share Moya arrangement? Ogwo mukisa ali kufuna yali alina kumukera bukeezi n'agamba tewaleese storage kakati njagala tukole bwetunewe biri ebisigadde sokoze naye okumanya ali mu byakunyumirwa ate n'okwogera n'ebigirwa waiswa n'amulaba atya kale wona wasinzira okubeera ng'otaba nkwaniriza nnyo okubuuzako nti osiibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Sekanjako nyina Jeno Bigirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform. Jeno buuza abantu abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okukomawo mu kamera zaffe eza MS Media mbakulisaayo mu weekend gye mwabadde nange mbakulisa ebizibu ebyenjawulo bye mwayiseemu kubanga obulamu bunywevu obulamu bulina okusomozebwa kw'amaanyi ennaku zino. Ndeeta okulamusa okw'enjawulo okuva mu bitundu by'embusoga gye tuwangaalira nti gye tuli tukola emirimu era abantu b'ebusoga baba batumidde nnyo. Ndeeta okulamusa mu ngeri y'enjawulo era okuva mu Kamuli municipality ekitundu kyengenda okuvuganyamu ng'omubaka wa paalamenti. Nsaba banankyukakyuka bannange mwenna abagoberezi baffe abawagizi baffe yonna gye muli mumpagire nsobole okugenda mu paalamenti, nsobola okumpagira n'essaala n'osabira emikisa. Mulimu abantu nga Katonda abawulira mangu, osobola okumpagira ne resources, osobola okumpagira mu resources mulimu ssente, mulimu ebintu ebikalu, mulimu obudde n'ebintu ebirala. So nsaba buwagizi bwammwe basebo ne banyabo yonna gye muli. Olina motoka kyakola bulungi biddawo kabine ebikadde kadde ebyo feba bikyatukolere bw'otolabanga ekikadde wali kiba kisobola okulwana olutalo ne tugguka. So nsaba obusobozi obw'enjawulo mu butuwe tugee tulwane olutalo. President Museveni ndowooza ali mu busoga ku PDM eyewammwe countrywide tour on PDM Parish Development Model. Aliyo wiiki eno babaddeyo wiiki ewedde? Aliyo Lwakusatu. Aveeyo Olwokutaano. Nga ali mu kulaba ebikoleddwa mu PDM. Naye abantu bazifunyeemu ewammwe ebisoga ebyo. Ebya PDM just story. Just story kubanga ebyalo by'empitamu ebusoga kirabayo omuntu bulamu gwe bukyuse mbu yafuna akakadde.
sente bazigabanira ngaawo era nga bikoma awo muzifunidde buli omu n'agenda n'anyiga amapeesa ge nga bw'aba alabye era emisiri gye bagenda omutwalamu obubizi bwe banaamulaga n'obute si bwa PDM obwavu obuli ye busoga oli toyinza mugamba nti omuteereddewo omuwadde akakadde nga n'okufuna inikashi afunye 85 15 abayaye bazikubye okiwuli n'ongamba nti agenda kutuukira mu investment tekisoboka ng'omuntu amaze emyaka 2 tamanyi mitwalo 15 egyawamu nga gijje onga nti omuwe 85 atuukira ku investment amaze omwaka talya ku nnyama nga talya ku nnyama amaze omwaka tamanyi kizike bwe kifaanana ekyawamu bw'omugamba omwaka kadde abaana bali awo batudde tebasoma talina nakyakwambala talina nangoye talina gwomanyi kyekitegeeza ngogamba ogenda mukyusa obulamu ku kakadde tekisoboka so it is a campaign strategy kwa sajja benarem bagezigezi naddala General Museveni kennyini yeteerawo tours ezo ezitalina waffe ye n'aziteekawo because ayagala ku achievinga ku addressinga population kyagala oku achievinga so saagala nkulimbe nti waliyo ekyamaagi ekigenda mu maaso in terms of development as a result of PDM ekiri tugende ku bbaluwa yaffe eyo twakoma ku chapter ki kakati ku luli twatunuulira ensonga nnyingi twasobola kukwata ku nsonga nnya njabaddemu ka review katini nti twatunuulira nti mu revolutionary politics olina okumanya omulabe wo yaani kyetwayita okwidentifyinga enemy ekyo kitutawanyiza nnyo kubanga tutuuse okubagana kubanga tetumanyi mulabe ekyokubiri okumanya omulabe aoperatinga atya era systems ki ezimuyamba okutambuza ekintu ekyo kyetwayita understanding how the enemy operates, analyze the enemy operating systems. Ekyo kikulu nnyo twakitunuulira bulungi nnyo ne tutunuulira amaanyi ge g'omulabe we gali n'obunafu bwe. Identify strengths and weaknesses of the opponent. Ekyo kikulu nnyo mu bintu bino kubanga kirutawaanyiza. Tetumanyi Museveni amaanyi agajjawa atututa emyaka 4 ate buli omu amunyooma aba akyali munafu oyo atukutte wano naye akyali abantu bagamba muki munafu kisoboka ekyo. So analysis eyo yali nkulu nnyo era tulowooza nti tugyetaaga. Then ne tutunulira ne okwanicaininga obwongo bw'Abannayuganda obukwate because waliwo entiisa eyagwa wano eya General Museveni bw'avaako tudda mu lutalo eya stability, security and stability. Point eyo jjajja agitambulizaako nnyo n'abantu be era ye aportrayinga n'akulaga nti ye solution ku ekyo. Bw'avaawo tudda mu dduka ekyo kituufu si kituufu. Kati tuba tulina okukola ki? Okola analysis ku ekyo okubuusa abantu babuulire ebintu ebyenjawulo. So leero tugenda tutandikira ku point 5. Point 5 oba chapter 5 tugiyita to demarginalize the regions oba Eastern region because we are ERP. Addressing the historical and systematic marginalization of specific regions. The Eastern region in this context by advocating for fair distribution of resources, political representation and opportunities. Nti okudemarginalizinga kitegeeza nti region ebadde marginalized ebadde enafuyizibwa ebadde etwalibwa nga ekitaliiwo nga ife abakulira mu byalo waliwo omukyala waliwo omwana gwe bayita mujja na nnyina newabeerawo omwana w'empeta
wali okuliddeko mu setup eyo mumwakulira Kampala kati ffe twakulira eri mu Balakisi nga taata walina abakyala abo yeba Balakisi maani kati abasatu nga bonna bafumba mu maka gamu oba mukyala mukulu ennyumba eri wali omulala muddako eri wali ne mukyala muto gwe yakaleeta yali wali naye muzanyira mu lujja lwe lumu competition ebeerawo ogimanyi kakati wabaawo omukyala taata gwakuba embaga ye mukyala w'empeta abaana bazaala baba banjawulo naye ebiseera ebisingamu ababadde batwalibwa nga ba inferiors ate mwe muvaamu omuntu point ya marginalization tugitegeera so tugamba nti waliwo regions wano ezicomplaininga nga nejjenvaamu mweri eya Eastern so strategically jaji tuba tunamodifitinga regions ezo tulina ozisika ziri ezibadde marginalized kuba kati Eastern yesinze okubeera marginalized so ife wantuteekamu amaanyi eyimuke twagala kufuna fair distribution of resources tetuyinza kubanga ffe tulina oluguudo olw'amaanyi oleeta ebyenfuna by'eggwanga netuba ng'ate lubi nnyo ng'ate tulaba enguudo ez'emu bitundu egala zirimwa zibypass zikolebwa embalala zakolebwa naye nga waliyo ki kivaayo okujja mu national confine so eyo point tulowooza nti abalwanyi ab'enjawulo bagitegeera ejja tuyamba okutambuza ekintu kino in continuation empower regional leaders and the citizens to ensure that all parts of the country are adequately represented and contribute to the national discourse. Bridging regional gaps is a key building national unity and eliminating divisions that the enemy may exploit. Tulowooza nti buli bwokola empowering aba local leaders mu regions kiyambako n'abataka baayo nga bali empowered kiyambako okuzimba kiyambako okuzimba unity y'eggwanga because abantu bali politically conscious balina trust mu bakulembeze baabwe bamanyi ekyokukola therefore mweyo embeera okusoga bwereeta kurimu yaayo ankole nereetaawo kwegamba mu miitinga kwogera ku Uganda abakulembeze okuba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kiba kituyambye okuzimba unity n'abantu okubanga buli muntu abenefitinga mu bigenda mu maaso ebiba bivudde mu gavumenti naye ekiriwo kakati winner takes it all kati ate winner takes it all yeyo yambisa okweyawula kw'ebitu kubanga busoga tewulizigana na region endala kubanga tena bargaining power tewaliyo n'abakulembeze basobola kivuga n'abaliyo nabo badduka tutandika butandisi ekiri mu West Nile tetukimanyi olina gw'otulalayo mu West Nile olina owa West Nile gwali ohostinzeeko wano ekyanga otandika oba owakyoyo oba owalawo ayogere ku nsonga ze bawe kiri yes naye omanyi tokimanyi nti waliyo ebigenda mu maaso ebibaluma biyitirivu nina nakatambika nalaye nga bagamba nti tuyagala Kyagulanyi okitegedde naye kati eyo discontent eyo tujja addressinga nga tuli mu united nga region ziwuliziganya kyengamba bannange era zino show njagala abantu baffe abali mu byobufuzi baba bazikola ki baziraba kati point namba 6 egamba nti empower political parties to bring members of parliament from their regions of origin. Encourage political parties to focus on regional representation by ensuring that MPs are elected from their regions of origin. Okitegedde ojjukira document gye twawandikira abasajja byebino kubanga kati eno phase ndala eri twagivaako tebagitegeera naye kati tuli ku phase ekijja bagana genda mu maaso bwe tuba tunafuna ababaka ba parliament
balina okubanga balina ka element aka origin ndiwe busoga bijiro owe busoga agende kamujja wawe tekiriko wadde okubuuza ekyo tewali kireta lubongo yoweri ajesimbe kuki kale tuli mu Republic of Uganda tuganye naye Republic tetufunyeemu tulemeddwa okupanuwawo nga tuli mu bya Republic kakale tusooke tusaleesale ekintu tuddeyo mu twenkyezi zaffe kubanga bwana moderator ab'opposition abawandiikira mu gwa 8 2024 ne batanziramu singa baali banzizeemu ne tufuna olukiiko lw'oludda oluvuganya ne tugamba nti strategy bwa president na bubaka bwa parliament of course ebyo ebibiri bidetermininga bino ebya wansi ate tutandika okukola nga tukolera mu originalities zaffe singa tuli kuki mugisha muntu nga yatuula mwankole Elizabeth singa talina mu kkomera nga naye yatuula mu kasense mu kigezi ne bawire kiza ba Centenary nga naye atambuza Kabuleta nga naye yatuula mu Bunyoro Bigirwa nga yatuula ebusoga n'asuma nandala powanga bonna nabo baatuula eri Erigoni ne Teso Jim already yatuula Lango ye gyali already tiyetaaga na kukunga okimanyi nti singa waliwo enjawulo ntuli wano olwaleero obeera sure nti waliwo omulimu ogugenda mu maaso up country kubanga buli omu ali mu kitundu kyali mukolere kakati gwe nakyo omanyi ekigenda mu maaso mukole as far as opposition is concerned yo gyeri kakati kufembya ni akolera jjajja kuzaalese idea eno etegerekeko bulungi naawe aganya ogiwuliriza ng'ate okipayinga space okiwulidde kufembi ani akolera jjajja ate nawe n'ogamba ate nange njijja wano mu central neve busoga oli naava eri najja okwesimba wano kati waba tewali lutalo nzinjala okubuulira kati gy'ovudde olese eyami bw'oba otiddeyo wagwalina n'amaanyi tukuzimbye Kampala okumala emyaka mingi ofunye exposure omanye okwogera olina confidence olina ne sente oli adimini wa kibiira mulamba oli mwogezi wakyo mulamba ng'ogambe wamo gye wazaalibwa otyayo naye badnaye kakati ebyobufuzi biba bigenda kutambula kati olekeddeyo ani eyo oba mwe baya kunoonya kafo nange kati ekyo era ebikolwa ng'eba ekimu kisobulungi babyogera tunabalabira ku bikolwa byabwe kakati ebikolwa bitulaze nti mission bifo naye nebyo byandibadde bifo babakumpuliriza ate twalifunye na bingi okusinga bye tulina ekyakasema tekyagamba nti muli mu territory yawambibwa edda tugiyina eri mu ngalo olwedde weeri kati olutalo luli wano olumanyi lwakukyusa basambi ono asambye bubinnyo katumugjeyo katusambise olwo musajja nakuba ebipande nga 6 naye obalodi meya ne bamumuggyako nagenda kuwa MP kitundu ekyo ne bamumuggyako nakuba ebipande nga 6 abeera akyusa banaye ate wano nvuddewo ne kati ndi wano kakati tulina okukkiriza mulundi gumu netugamba nti no balina okukkiriza bampuliriza nze alina blueprint y'olutalo banga origino ya wekinatambula blueprint y'olutalo nze agirina kati in the continuation tugamba nti this regional empowerment jukira twayogera ku regional political empowerment will help strengthen the what the local political movements, foster reality and accountability, and ensure that Parliament represents the diverse needs of the nation. Region ikasajibanga ziri empowered. Kiyamba ebyobufuzi by'omu kitundu okutambula. Yasoka bakubya olukuŋŋaana babigirwa n'emiti ne gimenyeka bweruti oba tulina kyoyinza tugamba awo
okitegedde kati kiba kitegeeza nti abantu baawo mu Busoga bamanyi kye baagala bafaayo ku kintu kyabwe nga onoowulira kirabu y'omupiira nti ya mu kitundu kati nga bw'owulira Bunyoro Kitara FC community yegitambuza n'eri timu yali eri Arua Onduparaka community yegitambuza kitegeeza nti tujja kuzanyira ku Onduparaka oba Kitara because tosobola ku defeatinga community aba providing administration ne leadership mu team babaleetawo buleesi kukola administration kuba kikomite yonna tejja kuba ku ekyo nesiwe bananyini tiimu y'abantu yeno point muganda wange region is very empowered kati region ziri bbiri zetujjako zetu benchmarkingako naye nga zonna tewali ewagira gine waayo mu opposition esooka Buganda nti NUP wano yegazaanya bulungi okay era neekola ebintu byayo niwankubadde nga erina byeyonoonye bingi yo kenyini yeyeekolako disservice mu Buganda naye nga territory kumpi yali yaayo royalty weeri region endala bagiyita Lamu sub-region ewajimakena honorable nayo erina royalty ku UPC ebyobufuzi byayo bitambula kakati naye ate tosobola zigatta tezikwatagana very more history naye nga buli region yezuula era ekola byayo ate nga byopposition tumaliriza ndi mutuufu muganda wa anti jajja yali mu control kuba buli lwokola ekituufu kitwala jajja buli lwokola ekikyamu tagenda wali obaddeko mu mupiira abasambi ba tiimu emu ne balwana wali obalabyeko mbadde ntera kulaba zino tiimu ez'enjawulo nga be balwana kati zina balabako bali mu Everton ne balabako mu nga kiki ekibalwanya nze ne position nze nteeba gwokuganidde bw'okola assist eyo n'ogimba nteeba n'okugandira mu celebration gwokuganidde osivuma gwe mba bivuma kakati nawe ng'onyanukula ng'ogamba komanyoko jangu ogw'ekimere gwokutimyeyo mu defense kino kiri kuwuga na NUP kyekyo kyegimu bo benyini bebeekuba kakati okulwana kw'abasambi nga bali ku pitch nga tebakwatagana oza tiimu kyefunamu tiimu eri temusamba nayo tusamba nani tusamba ni president Museveni kitegeeza omanyiza ebintu byange si bya mu America si politics we Germany si we Germany muganda wange njagala nnyo okwogera ebintu ebyangu by'okutegeera abantu basigaze nga tebamanyi ku lwabwe naye nga tubabuulidde ekiki naye bagonze kwe mwesi bagonze atebedde comment zonna nga bagonvu bazibu kubanga kubanga batuufu kubanga eno confusion eya tiimu emu okulwanagana ani agifunamu kiki ekibalwanye why don't you answer that question mu abakulembeze okweteesawo obutale obutategeeragana ani afunamu singa tiimu omupiira gugenda mu maaso gukyali 0-0 gugange gwe defender waffe neweekuba akatimba neweekonekitinga ekyali kyetwayitanga political magwaya kuba magwaya yali yeekonekitinga nnyo yakajja kufe kavagana eyo omanyi yakwata nnyo obukusu kuba yetakola research namutega kamera wana oyo political magwaya ng'akuba owe Masaka political magwaya naye kati yalowooza si magwaya yasinga okubeera political magwaya kubanga agenda kwesimba Masaka kati lwaki otaawe Masaka
Checho kubya bemasaka ne opposition. Jotagenda kwesimba. Ye mutandikirawo from day one. Agenda kwesimba wa president. Kati wali osinga ko buzinzi kamera zo mujja onoga. Lokwejogera naye tabitegerera. Talina political magwaya namusanga ku madala wa kapala nini. Iye magwaya awedemi. Naye omukuba magwaya. Ekugambye ate yagusiba n'atunuza nayo. Sure. Intentionally because on goal teba intention. Kubanga kinzo banga kizibu no politics nga tutegereza. Yes, naye kati ate yagusiba bwati. Naye tunuza mu katimba. Nakuba enyanda yennyini. Agenda kwesimba Masaka. We nakase. Yali alabyeko mpuuga nga jje nakaseke omuzoganya. Akoko bizinda otatata muzoganya. Kati kyatugamba. Nina laba we yali mu kuziika mu kosose ya mpuga kasaba mwanjula. Engalo zaavuga nnyo nga balaga bamwagala. Omuntu wa bulijjo kulutama kuzibu obawula no. Bali bavudde Kampala. Agenda okuziika. Timu yava Kampala. Bwe okazo nanga zikomawo. Nkulaga obutambi bwa convoy. Never die. Nebo bintu bino mubira mudi baddaye. Yaza janga amanyoza nya politics sa. Kikazo so kuvuga convoy no kijye kata mujitwala. Nkulaga akatambi ngo mukuru addressinga parade okusimbula. Kuna kalaba. Babaga mubireba mpisa biki. Tuvuge bulungi kukubo. Yali agamba biki. Bantu. Bali bajuddewo nga tebajuddewo. Bali we bali. Nga batono bangi. Sisi ogamba. Yakozesa milioni 60 million okuziika Segiri. Nawayo mekeza amabugo. Tiyawayo. Ziri zaliza worofe yawe. Okugendera mu maji. Yetu ndadala mu kuvoya president. Milioni 60 ziyakozesa. Kakati alibuba yatuteka pere. Kakati ebyo. Kweno document ban wekitiba Kyagulanyi ne banne. Beta gokuuliriza ebintu bye. Nga tujjeewo amalala n'oluwaali n'okusaagasaagamu. Kale bigiro oyinza okuba tomwagala ekiwuli netwala content we omwapply. Kijja kuyamba otalo okukola ki? Okutambula. And the point yegwayo ngegamba, it also reduces the risk of elite capture and promotes genuine regional interests. Bwekimanyi bulungi nnyo waliwo abantu abeefuula bategeerera region. Elite syabo. Fe tuve gini fe tutegeererayo. Buli lwozi tozi region. Ate nabo bo banafuyiza. Kubanga abantu baba bali empowered. You defeat the elite capture. Kati Moses Ali nakati yategerera West Nile. That is elite capture. Kuchi. Naye nzokera nga tamanyi na bigenda mu Uganda. Kuchi. Era nga boya kalukutesa ne West Nile nasooka kwogera naye. Nkugambye kikyo. Nabadde ndaba amazaalibwa ga Jerusalem. Nga kugamba nti wano otema botamu bamuzindalo nzise busi. Is a big bull here. Jeno otema. Kati kitegeeza nti abantu bo benyine bwe empowered mu region so region. The region teziri empowered. Ne mulimu ba strong individual. Kati ekyo tulina kikuba. The point. Kakati point number 7. Tugamba unite and capture parliament. Unite and capture parliament. Consolidate opposition forces across regions and political parties to form a united front. Consolidate opposition forces. Unite and capture parliament. Nga tulina parliament muganda wange. Ngoli mu environment eno gye tulimu byofuzi tebitambula. Mwegatte parliament mujiwambe. Inga mujiwambye kuba nti tujiwambisa zi region. Kyekiri kye tukugambye. Kyekiri kye nkugambye mu point eri. Point number 6. Nti empower political parties to bring members of parliament from their regions of origin. Because zino biri mu sequence kino kikuleta ku kino ne kikuleta ku kino. Kati bwe unitinga tukabuchalinga parliament mu kiseera kino parliament ye organ ya government yetulina ko omukisa gye tusobola okukola ki okuwamba awasigalire tusobola tupine tupenetratinga majje
judiciary tulina tugipenetrating, police tulina, public service yonna tetulina. Nesinga mukola kiri musobola okutwala parliament bwe tugiwamba tutuuka ku ki? The goal is to capture the majority of parliamentary seats by working together, coordinating efforts and prioritizing shared values over individual party agendas. Shared values over individual party agendas. Nti bwe tutula mu conference y'opposition nga tukanyiza nti UPC egenda kusimba mulango. Okay? UPC nayo nekkiriza nti NUP egenda okusimba mu Buganda. Kati obo gyewo agenda ya NUP okubeera ne dominance, obo gyeyo n'agenda ya UPC okubeera ne fitina yayo enkadde. Byonna oba obikubi mulundi gumu. Ne tusigala ku shared value. Which value are we sharing? Is to defeat the regime. Kyekitugase akena naleeta lango ye. Nupu nileta Buganda. Nileta Buganda yayo. ERP nileta Busoga. Need negende Bunyoro. Nileta Bunyoro. Those are the shared values. Nga tuli ku bya bibiina kubanga bino bya bibiina NUP ye pikira Kampala bwe tuko mu region endala yeveera. Kati dira region yezo empowering abantu baayo. Dira region yezo empowering abantu baayo gotambuze nabo. Ati wano FDC weina kumanyi DPA nawo ko kumanya matiniti nje nawo ko kubabaka seba mala jali eri n'abalala. Balumuja bali ebijana. DP mu kibalo tujijamu. DP yafuna ebizibu. Mu kibalo tujijamu. Bangi ina kalagano n'omusajja. Teringa ate UPC. UPC ina kalagano. Ne president wayo teyagenda. Ya akyali yonga president. Ne mateka si president wa UPC. Werubiri president wa UPC. Tugenda na kiriwo. Ekyo jeje yabayambera n'abalwanira okulu olukyalo. So kati FDC ne mu kibalo mweri FDC ina Erigon. Basemujwa abali wana ate aba FDC. Anti basemujwa abali wano mu FDC. Singa tufa tutudde. Mu conference y'ekisajja kikulu eyokwata obuyinza. Semujwa afuka wanu. Semujwa afuka wanu. Ne kadi ne muwe. Ine mu manvuli. Because is a super player. Kitufu. Si regular. Yeah, si regular mu first 11 mu ali. Akubira ddala. Because is operating within NUP's territory. Kati ye okuniforminga strategy eno akwate manvu. Akwate card. What is wrong with that? Ati china busi. Kati bajoje mususu babadoleta. Bobo sekwasigale mu mateeka. Kubanga kakati gwe naawe oyina namba ekyali Erigon. Tugambye Erigon FDC gikwate. Akwate akasulumuzo. Mwekubyemu emu. Atenga deputy president w'ekibiina ky'NUP. Ebyo tubivuddeko tetufunyeemu. Tuli kati kukitugusa. Tuli twagala kugguka. Ebira tujja biraba tumaze okugguka. Because nakugambako nti waliwo difference between a need and a want. Waliwo enjawulo wakati kyeweetaaga ne kyoyagala. Oyagala nnyo okuwasa omukazi omulungi. Naye tolina busobozi. Naye olina obwetaavu obwokubeera n'omukyala. Therefore ogenda n'aliwo. Nitutambula. Goloza buli muntu yawasa omukyala wakeesiye. Nedda si kubanga nawe olina kapo z'osanga n'ogamba waawo. Kazinga k'amaanyi kano bannaye. Okitegedde? Kati oyo yali alina ebintu bibiri. Yali alina ebikola ebisobola omutuusa ku kyayagala ne kyeyeetaaga. Sente azina buli kimu. Bw'oba olina sente osobola ofuna kyoyagala ne kyeweetaaga. Kati naye oba tolina sente ofuna kyeweetaaga ofuna kyoyagala. Kyoyagala olina osooka n'okivaako. So banga weetaaga okulya ku KFC. Naye ogisobola. Ogisobola. Nera kugenda ku bijanjaalo ogisobola. Kyapati n'ebijanjaalo. Yeyo enjawulo eriwo mu ebintu. Kati nenyo nga tulaba kugenda ku nti tulaba ate abalwanya b'NUP babaleeta basimba kuba
kuba PFF katugambe bali mwezo bamuleta wa road mayor kati bali mwezo addayo wali wabadde road mayor tumuleka wano asigalawo ku kibala ekyo mu kino ekibala bali mwezo musesetula kuki asigalawo ekisooka performance kati kibala ekigwe addition kijooba otaddewo bali mwezo musambi omwetaaga ebintu mu parliament abyogedde ate ne Lukwago naye omwetaaga ne ku ground abikoze kakati omujja mu parliament kuki omulekayo nakawa ne Lukwago n'omulekayo eno ebifo bibiri bingi woba oyagala waiso agende mu parliament kwata emiliyoni 2 ozimu omugezi saagala kuddamu kulaba Kampala Busoga gende jinja kubanga musajja wo mwagala nnyo nebyebusoga yakyakuwabula wadde nga taliyo kwata emiliyoni 2 ozimu omugezi saagala kulaba genda olwane ojeyo konsitule naye kakati gugamba w'amaanyi ate omugjeyo eri kakati eri aleseyani simanyi ba pasta muwanguzi kimuwanguzi w'NRM yena waliwo gwe bangambye yakava mu NRM bate Nasani Subuga nga akaana agamba omuntu aba yakava ate afuuka atya imaamu muwanguzi ate akulembera alina Dubai seba ali mu byana bye Dubai mayi mutu wa byana yo yagenze ne party president bagenze ne Kapere delegation ye yawerekedde omukulu bali mukulya jukira nzibu nabeeranga mu kifo ekyo nasikirizwa wadde okutuuka ku airport Entebbe kati ono wanjawulo kyabadde w'NRM kiki ekimufuna enjawulo amangu speed butamanya oba bamufudde ab'enjawulo butamanya kubanga ne bino byenjogerako byonna beetaaga okubiwuliriza n'okubikola eno pepa nzibu nnyo pepa nange gwobadde atoletabira nga sewo pepa tulina osoka ntugimala kubanga abasajja comment mbaade mu comment musajja nga bagamba katyanga tu bijirwa akola program takola nako bweti tumusaba amaleyo kubanga bino ebintu biri organized pepa eno nzibu nnyo abantu balina okugitegeera nti bwe tuwegatta tufuna ki okiwulidde so kyekyo twagala kuwamba parliament awo tukapucaiti nga tukoledde wamu tukolera tutya wamu nga tutudde wamu olutula wamu ne tugabana obuvunaanyizibwa okusinziira ku gye tuva kakimaleyo wano this collective strength will provide the political muscle needed to challenge the incumbent government and push the meaningful reforms. Tukugamba nti gana amaanyi agawamu gatufuula okufuna embavu ez'ebyobufuzi okusobola okwanganga omusajja. Kiri kyenkugamba nti singa abakulu bano banjamidde mu gw'omunaana gw'omwenda ne tufuula ne tumapinga Uganda ne tukaaya ne tugamba katutambule bwetu Mugisha muntu ankole singa kati Mugisha muntu e Kampala ajja kuwa report watuuse ebitukiddwako kajanga mu musindi mobilization strategies zakozeseza challenges zakozeki achievements watuuse twongeremu wa Mugisha muntu bwe mumuwaayo kati katugamane ne balubongo yabeeyo bamwegattako ati bagendeeyo takataka yote kati ba candidate ba opposition ye balina baba ANC ate kati kutegeera tuli kuche twetaaga okukola tituli kuche twagala naye kyetaagisa Goza General Museveni okwegatta ku UPC mu gyenkaaga yali ajagala nnyo kiyali yeetaaga y'okusurvivinga kuba yali ava mu vulnerable family talina background nafuna omukisa oguyingira mu gavumenti simu yejo kwa president kakati kyetwetaaga kiriki okugaba n'obuvunaanyizibwa kubanga tukugambye this collective strength nti amaanyi agawamu providing political muscle
embavu embirizi ezikaluba yaga omusajja azitowa nti Bigirwa azimbye Busoga ezitowa kati mu conference eyo buli mukulembeza ajja naawa byatuuseeko yes atanga mu nsindika bannange ensonga zange zibadde Kabuleta twagala fayiro eya Bunyolo tezawo buli omu alina okulwana butereevu Kabuleta olina otubulya Kiryandongo otuuseewa Kyegegwa Kakumiro Kagadi Hoima Masindi Buliisa otuuseewa Hoima City Hoima District otuuseewa ati office agijawo wano ate wano olinawo omugaso eriawo waggulu itinawo omugaso agijawo n'agitwala eri n'agikuba eri naye kakati ssebo ekyo tetwakikola kati ki ekiriwo kale nze nali mukyama kakati ebituufu ki ebyakolebwa tewali nabine isesa bilioni 7 ye yagala bategekera kalulu tiyina bye yagala kagenda mututya if we are to capture parliament tunachikapu chalingira mweno strategy regional origin abantu besimbirewo mu regioni zaabwe gibeka kasa olimi alutegeera buli kimu district erimu mu Uganda egabo office mu nkole y'ekigega ate nga abantu balowooza yesinga okutegeera it is Kampala newanyeko owengulu nafugomba ka parliament ejinja tobyesimba yebi atule mu Buganda ko kasi bakuvumira wa manankanyi district yefuule engezi mu byobufuzi bya Uganda ate yesinga obujega ye Kampala alaba namboze ye Karakasa agamba buli omagenge ewaabwe kubanga Kampala bwe tutagigambe ko ate yesinza otuttira abalwanyi bafu abantu bonna ne baddukira wano wana balaba it is a green pasture wane Wakiso Ssebo waliwo omusoga bali bamuyita mu Magola yayabika ne Ssegono ebisanje Ssegono yamulemerera naye nga aliwamu empya n'enkati Magola musoga Magola musoga we bugwe kye kyamugana okujja eyo anti namutuukako ne muganda naye Magola ovuga emmotoka ya milioni 4 Range olina ebikozesebwa byonna lwaki otabana ne bali abasajja koye jangu tugende wali tukube emundu naye kati ebyobufuzi alayika yabikoowa yekolera mirimo gye kuba gitambula naye yeetaaga busiro ye naye nga naye ayagala kujja busiro abe busiro bamugamba Ssebo tukakuwa Ssebo wano si wakyabazinga no Wakabaka kitegeeza abakujja bamwe yali singa mubaka sente ziyakayuwawo n'emirundi gyonna eri oba wayiseemu dda omusajja ye sente ebusiraawo kakati kyenkugambye nti district esigala eriemu enjega mu byobufuzi Kampala yegebabira mupango yefulambu eri ku busobozi wapi tebiriyo omuntu waba afunye empowerment mu Kampala de waabwe nabwo kye wakola kwanga kwagala Makindi wali baddoka wangu iyize kanaawo singa afuka domubaka nkulage voters card yange ye Makindi indago bojina ati gulowooza nze ebintu byange ndi wa bulijjo zisiri wa bulijjo zisiri wa bulijjo se singa afuka domubaka we Makindi ne wagama nzirayo waka banjirina nabo banjirina ebintu byenjogerako nzitegeera abantu basomere Republic of Uganda Electoral Commission voters personal ID surname Bigirwa first name Moses place of first registration district Kampala constituency Makindi division was a west sub county Makindi division parish Nsambya railway eri peace local station polling station Nsambya railways yes Makindi west Makindi mwaka ki 2006 mwaka guli eyo ya 2006 sere bali bakyagala voters card 2006 nga 6 January 2006 date of issue yes
kakati kyogamba mubiri mukaaga nabandi obana lindi kweno level singa kali siri mu piwawo asinga oli mu kiguli kyange nga bwokimanyi ne wagamba koddeyo era mu 2009 after 3 years nali ndi Busoga Buyende najolondera naye kakati mulinga abagamba nti ffe tuli basiru mulinga abagamba nti ffe twesaddaka kakati yawe makindi awo gulabawo omuyaya nsingaawo awe makindi ye kati wesiteri mwana alanise wanya bwate oyo yali wansi wange wamwe yali wansi byobufuzi bwe nalinza nnyo wano ng'ate tayinza kumpisa kozi byokwekalakasa ebyo nzira bintroducinga nagenda bavidiyo myaka mwende emabega ng'oli mu kooti okiwulidde kakati kyekyo kyenkugamba let's unite and capture parliament basing on our region olutakola ekyo jjajja agenda kuddamu atuyoola ebigere kati njagala ze bambuulire ki ekigenda mu maaso ebunyolo tetumanyi nebunyolo twajogerangako luli emabegako ku byamafuta tibana bano basengula bano wazi wa prime minister ate nga nabo baferire emboozi eziriyo ndala sina za byabufuzi za byamafuta kisaawe kya nnyonyi awo singa tuwa ripoti ye kabuleta ne banne kati kabuleta ayinza okuŋŋa nti akomamu kaluka bwa president akola eki ajja kudda ati otubeera ku press conference bamuyita minister president ngenda kuvuma abo bonna era ajira mu Moses obamanyi bamatovu n'abalala waliwo bayita chief ono waggalubindi eza black era bajje bamulika agira mu gaali nabeera wali mu katuuti ke n'ayogera nga president natambula n'agenda nekikoma era oba omwagala mu interview yonna yonna olina kuyita mu mwogezi wa kibiina n'akutegekera omukulu walesa wezitijja ng'omukulu gw'interview relevance yeri luddawa ebyo tubitegedde emitwalo ng'esatu kwenda ebyo byonna tubitegedde alina egaali bamuleetedde mu kitiibwa ebiki but where is the impact of your operations teriiwo naye talina wadde kansala nkakasa nga mujjawo eyo point 7 tugimaze etutwala ku point 8 tukapitalinze parliament mugiina first the government deliver service to all regions in origin katugeze jjajja atulemeredde akoze gavumenti naye tulina ababaka ebi toyinza gamba nti anaatuzanyira bwekuba kulima luguudo abajja tulima Busoga ngerimu ababaka 3 ba ERP noga tujja kwegayirira ebyombo oluguudo lwaffe twafijamu atukwata tekisoboka tuba tulina bargaining power tuba lulina okukolebwa nga luleeta emoroka 4 eziyingira lufulumya 4 tetubagala kumanya naye oba onaagenda kati gavumenti nze nsimbula mu Kampala bwe mba naagenda ewamwe ngamba sikenda keera nnyo kubanga oluguudo lulungi naye kati olwaliro bwe mba nsimbula Kampala saawa oba oli Jjinja naye kati oba onaatuuka Ejjinja saawa 3 ez'okumakya olina ozuuka 11 n'oyingira emmotoka olwokotuuka mu kilomita 6 kati ate bw'oba ovuba Ejjinja okujja e Kampala olina nga oyagala tuuka Kampala saawa 3 olina zuuka saawa 10 ate okuyingira buzibu nnyo okusinga okufuluma kakati ekyo kyonna kiva ku ki lack of political empowerment of the region kakati wano tugamba nti once the opposition forces have consolidated the power in parliament the next step is to hold government accountable for service delivery because mulira numbers mu parliament minister alina okunnyonnyola kiri ekyayita mu budget eri nga tekiriyo ku ground kati baba nabadde baleese national development plan erimu enguudo ezaakolwa edda erimu entindo ezaakolwa nga bagikomezaawo nga bakomyewo bakibisente ddala mu ekyo ate mune bazitwala kati if you have a parliament of 300 MPs as opposition abo no mbakuba neshenshamo bwekiri
tomala na wiki emwe atona bafuna mikono because oyina numbers yeah naye tewaliwo MP awo nga buli dakiika abantu bamukubira kumubikira abantu bafudde 2 3 5 mu constituency entonotono kiva kuki abantu ekisooka baavu balinamu kasente ekyokubiri ne gavumenti kenyini tayinaayo obujjanjabi bwetuusa kati bali nedda ku babaka providing ambulance okusomba emirambo n'abalwadde n'okuziika n'okuweerera abaana mwandu okuweerera abamulekwa abasigaddewo kati opposition forces tuba tuli bisatu nze mbulya utakyusa kintu ekyo nze njagala omuntu yenna anaagamba nti byenjogera tebiriiyo ondeetera ebituufu saagala obeere ng'ogira bugizi mbu talina kyatugamba ezo emboozi twazigubye mu kisaaogambye eki nze bino byeŋambye kubanga jjajja sijja mutwala nammundu ebyo birabika byaganye use legislative and public pressure to ensure that government fulfill its obligations to all regions, ensuring equal access to resources, infrastructure, healthcare, education. Because legislative force igamaanyi kumba nago ng'ababaka. Lumba bangi gaba gakola. Lumba temuwera because parliament esalawo ebyayo by numbers. Yeah. Tokimanyi ekyo? Nkimanyi. Wali kuba ndulu nti ate biki. Togananga tolina numbers. Awo ozanya mu katembawo. Numbers. Use the legislative force plus public pressure. Abaka muliyo bangi mwena muli opposition muteeke mukunga abantu. Government esobola kulyaza amaanyi abantu. Tuyituukako nga tumaze okugikwata. Tugikwata tutya nga tugabanya obuvunaanyizibwa. Ekibiina ne kikola. This step will solidify support for the opposition by demonstrating their commitment to equitable development. Full stop. Katugende ku point esembayo gye tujja otandikirako gye tujja okomako olwaleero. Chapter 9 tugamba nti identify one presidential candidate from all opposition parties and support him or her overthrow the incumbent. Identify one what? Presidential candidate from all opposition parties. Mweronde mumuntu kino nakiwandiika baku zino enteeseganya ezibaddengawo tezibadde structured bulungi zali ku parliament enteeseganya ezibaddengawo emikago ezize ziyiika ku luno twali tukisalidde amagezi era ne wano kisaliddwa amagezi era neewuunya mwami Kyagulanyi Ssentamu Kasaya gino walinga document tunawandiika nemanyi obwa president tabuliiko era nenekakasa nti nze ndi mutuufu omwesomero is just enjoying nga bweyenjoyinganga president wa Firebase but not taking over power. That's why atambula n'eggaali eyo n'amenyeka n'alinnya ennyonyi bwakomawo gwayagala gwalinyisa ennyonyi ali ku mulamwa n'atali ku mulamwa abamanyi ekigenda mu maaso n'abatamanyi ekigenda mu maaso because for him is enjoying. That is his life. But where is the politics? Debate generator ku meeza yali yemuyamba yali beneficiary number 1 because yali yemuleetera Muriyati nandala mafaabi ku meeza kusigira ekifaananyi nandala Amuriyati ku FDC bafudde wa ebyogerwako ebyo sooka obireke atudde wali Asuman ne ttiimu ye
bazze Jima Akena ne timu ye webali Jeno Bigirwa ne timu yange wetuli Kabuleta ne timu ye abasajja bo Gambye webali Mugisha Muntu ne timu ye Dr. Besigye ne ba Lukwagobe timu ye nga tuli mu conference PPP ne timu yabo. Yes. Who stands the higher chances of being identified and supported as a presidential candidate? Who has the biggest share Moye arrangement? Ogwo mukisali kufuna. Yeye inakunkera bukezi naga bikini. Waleese story ki. Kakati njagala tukole bwetu newe. Bili ebisigadde soko. Naye okumanya ali mu byakunyumirwa. Ate n'okwogera n'ebigirwa Waiswa n'amulaba atya. Ate okunyiza Waiswa. Amasirago webawo mu mbeera yonna. Buli kimu osoka n'okissa ku bbali. Kati sitwagebamu omukwano. Kasitulangi okola declaration kino mukwano gwange. Manya olutalo lukulemu. Luba luganye. Luganye bwafa. Natali mukwano gwo muleta ku mmere. Kati eno idea ya mulema okuleta yamulema okutegeera because ati okunyiza Waiswa. But what is the ambition is of Waiswa? Kati Waiswa wamukola kye kyama. Nze zitombuuza byabimanyi. Naye nze mbuuza oli yali mukama waffe. Woti okutiisa, woti okunyiiza. Is he holding the same ambition as we do? Obuvunaanyizibwa bw'okuggyako jjajja public ebusabaani. Kyagulanyi. Kati wagendako mu ssomero tiwagendako mu ssomero. Okitegedde? Eno point bwe yali ate egwira ddala mu ki? Mweri document. Identify one presidential candidate from all opposition parties and support him to overthrow the incumbent. Mumuwagire. Tetusobola kuwagira nga ffe tumanyi tugenda kuliira. Nawe kiri. Nali muyambye nga eri idea bano bamuli ati nga tubasika. Netubanyweza bwe bam n'afuluma mu nga champion. Netugabana zirijo. Netubanja babaka. Wazi wangamba ne bano bennyini balina okuddayo ne beesimbawo. Mugisha Muntu genda weesimbewo. Ntungam. Gwe balibye candidate when UPA siwe bakubba. Bekiri oli waabwe. Okitegedde? Naye kakati abasajja obalaba bali ku nnyonyi, obalaba bali mu biki, obalaba bali mu biki, ekibala ekituufu bakireka Kampala kutalamuteri. Ebyo bisigadde byonna bya kunyumya mboozi. Ekibala ekituufu kyekinowa. Kyekinowa. Kankuwa details. Obolowooza tusaale. Kuba eno ye final step. The final step is to unite all opposition parties behind a single presidential candidate. Who can challenge the incumbent behind a single what? Presidential candidate. Kubanga a single presidential candidate, let's say Kyagulanyi, tasobola kweyogerera Bunyoro. You need a carburetor in Bunyoro. Organize for you a political rally. Kati carburetor naye wetaaga omukakasa nti Bunyoro njikuwadde ku kyobaka bwa parliament. Sigenda simbawo wadde omulema. Mulwano gye nagwo mu buto otuleetera ababaka ku needi abavuye Bunyoro. Ajja leeta 14. 15. Era Kyagulanyi bwagenda Bunyoro asabira kabuleta. Butereevu. Ne kabuleta bwatuuka eyo asabira Kyagulanyi kuba president. Butereevu. Nenga asikadde mu kibiina kye. Bunyoro building a confidence mu presidential candidate nti awagiddwa abaffe mwetuli. We are not on the periphery. Ebyo byebibalo by'ebyobufuzi Muganda wange. Kubanga Uganda is not like an Arab country.
nti boogera Oluwalabu okuva e Kabongo paka Ekisolo tekiriwo wano. Gomanye ennimi eziri awo from Kabongo to Kisolo. Nga tebayinza n'okwekuba bubi nnyo tebaagala. Kati ebyo ezo sentiments ezo ozigendako mu sayansi batega abaabwe abaali badde ba presidential candidate nga bagenze ku bubaka bwa parliament. Dr. Besigye azzeeyo eri mubaka wa parliament. Kituufu ekyo. Ate nga amaanyi gaba mangi mu parliament. Kati gwe njagala ombuulire singa tuli mu Uganda nga Dr. Besigye agambye nti ngenda kwesimba ku bubaka bwa parliament. Mugisha muntu agambye nti ngenda kwesimba ku bubaka bwa parliament. Amuli ati twagambye. Nandala oludde gyali. Newini Kiza tumuzayo mu bubaka. Newini Kiza addayo mu Kasese. Tava mutadda mu ebyo musimanya Kasese because ultimate goal twagala okuteeba twagala first revenue ekambu yabagala kitikozi ufulo first revenue nga buli omu bawaniko omukono yabagala kitikozi ufulo yo parliament eba serious. Kakati njagala ombuulire jjajja lwaki tumunafuye abamazona kubanga ye first revenue kivinako. This is power game. Kati byolaba ebyo abalabe bakola politiki. Tubaita politiki. Politiki ndio okunyumya emboozi y'ebyobufuzi. Naye nga n'okubitiga tobikola ki? Tobitegeera. Kubanga amasuli ngwa tekitegeeza nti okubomba kwa parliament oba otegire. Nakugamba nti ne bafunika ne become a member of parliament. Olita kikutiisizanga muntu ategeera era nze nali nabigoba mu meetings ezenjawulo zetwabeerangamu. Mwe akatuula ngoli abagamba nze mbabuulira nze ndi mbaka wa parliament. Muganda edda si omukulu. Ekyo soko that is not a qualification. Eyokutegeera for knowledge. No. Ino mozi kyavaga nti ze swana kujeyo akikoma kwata mukwasi. Abamanyi tebalina kye bali. But bring reasonable people. Twagala basala mu nsumba bakomewo. Ayite Bugabula South. Pagamba olabire ddala nga parliament tuli mu byabufuzi bya gavumenti. Abasajja b'e Kenya tobalaba. Abasajja b'e Kenya. Buli region ereeta kulimu yaayo. Ne bagamba ffe byaffe bigwera mu Musalia Mudavadi ne ttiimu ye. Kati Musalia Mudavadi cabinet minister ajjudde obukule atagobwa kubanga wandagaano. Tebakuwagira bbira mupango. Tujja kuwagira kuwa president. Olina kusooka kubakakasa kikibbo kye bafuna mu kuwagira. Kakati kyekimu. You identify one presidential candidate and do what? Support him. Kati tweyongerayo ne tugamba. This candidate, that single candidate, should represent the collective interests of all regions and the political movements. This candidate should represent the collective interests of all regions. Because abadde wakukanyako ebitundu byonna bitudde. Kiba kitegeeza nti olwokuba tumukanyizaako ffenna representing interest zaki zeggwanga lyonna. Naye kati abantu bagambye omuntu avudde eri yesimbye wani akutumye. Akubira kwatumba oye nga ali mutalaaga. Tumba oyo wesimbyewo kuki? Atalaaga yangamba ndi mutalaaga tujja kula naye lugala. Kubira musajja ngamba president tafunika sebo. President abeera busy. Kati obyakwejja akajjaga. Nemugamba mutera ddala mu kintu kya president agamba ono president yennyini. Ebintu byakwejja akajjaga ebyo. Kati tuli mu serious game. Kakati kankubuulire mbadde nkugamba oyogedde katambi kubalabye eggulu nange nakalabye. Wakalabye? Nga bo bagamba kyali. Kakati omuyimbi Bosmanio team yakoze akatambi n'agamba Bobi Wine not come to Golo. You were user, you used me, and you want even to use our people. Our younger boys here. We shall not allow that. Now you get a bigambo nga bikusalako akyolisa group. Who is the loser? Era bwabira loser. Nagamba, we have heard that you are coming to attend the
the coronation ceremony of our cultural leaders in Agago. In Agago. I am going to Agago now to make sure that you not attend that function. Who is the loser? Ebya byogedde kubanga talina mukyoli gwa kulaba naye. Kampala. Singa kulaba ne Gilbert Olanya, Odonga Oto, nema okenyini. Nga mutambuza ebintu. Yali byogedde kubanga ayina bagumirako. Abasajja baffe bakuta kyoli. Kyoli tugenda omutegeerera. Naye olwokuba tuli mu political bankruptcy. Abantu banyumirwa okola obukozi akakatambi goma nje kitegeeza kande kabi nakalabye nga sigamba nti ize zino live za mweza wano mu Buganda omuntu atula kusemoye noba mu motoka nakola yadda atudde mu bantu tamala mirundi junior yaja mu bantu nga ndumwa kubangalo ngendulu ekola ki evuga kakati gombulia ogenda okuyita. When are you going to counteract that narrative? Akulaba tulina wawe goli naye. Yava kuita user. You were user. Kakati eno document ate yansalimbwa kweli. Kivula bazi tuli aje kumfuna bya bufuzi bya Uganda. Balimba. Niye olabatu bafuluma ku. Nze ine kitufu. Kwa singa bali bagaba bijiru agenzi. Kingo ntwala wa. Nze ndi mulimi wa mwanyi. Sina wadde yikemu eyetaka ontwala wa. Oli wano. Nze ndi bya bufuzi. Muntu okuba gukola mu bya bufuzi. Nze ndi bya bufuzi. Kyovola babo checkinga internet what. Tulaba yo political content. Ngeri mu line ya solution. Nga ya. Nze siri politics obukoma nnyo. Abasajja babye ebintu. Yabakyakayiga naawe. Naye kale mujja kufa. Mujja birekana. Ebyo byakyakayiga. Yes. Kati in continuation tukuga. Unity behind one leader or presidential candidate is essential to avoid fragmentation and increase of chances of electoral success. Obumungu ofu okwegatta kwaffe eri candidate omu kituyamba obutawuzamu maki maanyi gaffe fragmentation oba fragments obuntu obusammuka oba popcorn politics wali olabye nga bokya popcorn tebamucha gwe basiika ono oyo gwe basiika bali takati obumambeza bateekamu oyo so bamucha batoyo gwe soya iyo soya bamucha soya si soya bukasoli obo naironi ne bateekamu wano nateekako amasanyalaze ne butandikwa naye waliwo obutiniti ni buno butajja kakati popcorn politics gwe tuzannya nti wali katulika wali ne wabawo obukona n'okukola naye nga bonna omuliro gwenga ne bugaana otuli ate obukona bwe buba butyeno mu kati kakati yabwe bwatategeera nti batamanyi nsonga abutulise tebutegeera n'obutatulise tebukola ki bwe osanga mbu tisalonze yaganya ogenda okulwa sina ku register bwe popcorn obutatulika kati eno mu bannabyabufuzi bano abeesimbirewo balida nga mmwe temulimu obutatulikeera anti kakati kibala nekikkirira kiva waggulu nekikkirira wansi but point gye mbadde njagala okutegeeza abantu popcorn politics nti kwe kukali ne katulika wali ne kali ne katulika wali nebutulikira ku mulundi gumu naye nga wabataddemu mulundi gutya kakati wano mu byobufuzi tuba tulina okubeera ne uniform strategy efaanagana bwe tukolera awamu kituyamba okufuna success mu kalulu tuvulaba ebiseera ebisinga lulinga bano tubanaba kwonoona kisaawe nga bwe tugenda mu by election gye tukanyiza ku candidate omu nga wini tukola ki tugijjayo because we have been together tukozeseza obusobozi baffe obw'enjawulo akalulu ne tukakuuma ne tukajjayo. Yes, between 2016 and 2021 General Museveni twamu defeating mu by election kumpi 8 ewali ne Yarua eyo twagiwangula ne candidate yali Mabuusu
kwanza ne basawala naye abo na bajirawo because mwatesanga ku candidate. Yes, ne strategy entuufu niwe wabeerangawo abawakana nti bo bamulezi nga baperforminga bubi nnyo mweddako kikulaga ekifaananyi kye nga position ya population eba emanyiddwa nti ono ye opposition candidate. Kati buli muntu agenda lulwe. Kati oyinza okungamba nti muntu okomawo mukalu wa president kabuleta n'abalala bonna. Let's identify one presidential candidate and we support him. Kati ate waliwo candidate kati candidate Kyagulanyi kati ate yagamba n'okumuwagira aba akuyambye nnyo gwe okumuwagira gwe bisigala nga bwe biri kyekitegeeza kyekitegeeza yalaba amaanyi agayina gwe okumwegattako naye nga galagawa ebunyolo gakola amaanyi mwankole gakola ekigezi gakola wakava ekigezi ofunye obulwenda ebusooka ganaakola watabulayo ebintu bye byakola tetubitegeera nga kutitegeera kakati kyekyo ate gwolinayo yekka ebusooka bwokuba kati ate jjukira ojja muteekako candidate ate kati ye afunye ssente afunye connection ali empowered ate naye akomewo nga ye okajjayo wange okajjayo ojja kusanga naye yalina amapesa ge geyenyi ayinza n'okuwangula ng'okajjayo otya kakati obutamanya kibi nnyo so ffe ye plan yaffe era tuwongerezako ne tugamba nti supporting one single candidate is crucial to achieving a powerful transitional power. Bwetuleta candidate y'omuwama ne tukeera ku makya nga tufunye ababaka emboozi z'okulayira nti jjajja agenda kulayira tezibaawo omanyi lwaki tugamba tukuwangudde sebo totubba kalulu tukulaba tukuwangudde nti sebo kkiriza tukuwangudde kyekino naye toyinza claiminga nti omuwangudde ng'olina 5 mu Buganda olina 2 outside Uganda parliament erimu 5 ani agenda okuwa obuyinza amuriyat oyinza okugamba nti owangudde ofunye ekisooka kwanza ofunye emitwalo ofunye awaka 3 ate nga n'abamu bazze kulwawo gadde maanyi gaabwe ng'abantu ba Francis Mwejuche n'abalala bansi baana nze mutuufu se tebanaba kunsinga tebalina solution tebalina agamba tona kyotugamba yalina oleeta kiki kyayogera nze mutuufu sirabawo litwica mulala agenda kukataninga okujjako ngola agamba nti nze mundu nazifunye era zizino wano abalina enyama mujje abanafa bagenda kufa abanalaba okunakola kuvira oyo abalina ekijja ekisinga ku kino naye so far as wekiri kati kino kyekiriwo nze alina ekituufu era ni mukuzimba busogaawo palanta kakati ekisembayo chapter 9 singa egaana waliwo abakigaana solution if anyone opposes the idea of uniting behind a single presidential candidate from the opposition parties, it becomes clear that they may be working against the goals of overthrowing the incumbent. Possibly in collusion with the enemy. Any resistance to this unity strategy, okay, should be viewed with suspicion and analyzed accordingly.
tugamba twagala presidential candidate niwe abawawa kansi ebibiina byonna buli kibiina kigende kiseme tukitegedde obusobozi obutandika nebukoma tubumanyi kati tuwakana nti nze ngenda kwesimbawo ekitegeeza kuokolera jjajja ekyo nga tukibuulira eggwanga ye solution ate nga mba mumusi ekyo kye tulina okubuulira eggwanga nti munnaffe ono tayagala tukolere wamu yakolera jjajja ate nga amaanyi ge tugalaba tegamalaayo tayagala twegatte tayagala tukolere wamu n'olwensonga eyo gooloze ziri mu kuyamba mulabe gwe tubadde tulwana naye therefore mulabe oyo population ng'emusotingawo kati kino ate singa bagana okuwuliriza bye mbagambye kyengenda okukola kati lwaki bagana okwegatta ate nga bo tebalina fenafena tukimanyi nti buli omu talina maanyi gamala Kyagulanyi tagalina Kabuleta tagalina Muntu tagalina okiwulira Amuriya tagalina Dr. Besigye tagalina Asumani tagalina Lukyambuzi tagalina Bigirwa tagalina Kabe ani ono Nandala ati kati Nandala abulira muri agira mu Amuriya abani Kabe Katumba oyi tagalina kati gwagana twegatte obadde ogamba otya nimba tupepe yongebe ejja nyuma nga yeno Museveni kwali naye nga nawe mwina candidate wa mu candidate omu candidate omu oba tulina kyotugamba ate na kyayegera kati document ye najagala anoonya izoko mwe namba yesi eri 0772 849 888 ne 0704 965 448 nze ndowooza ndi mutuufu kubanga ayite bana bakujja yonna kuba sinawulirayo birowoozo down playing bino nze ngazi sinabiwulira ate ndaba obudde bweyongedde okola ki okusembera tuyanze nnyo tuyanze gona wado sinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero leero tuno tubadde mu kirasi kirasi yes yetuyiza olwaleero byebyo tujja kuddamu olunaku olwokutaano nga tuyiga ensonga endala geno bigirwa Moses ngeri gyali omususuzi w'omwaka 2021 w'ensonga z'ebyobufuzi naye abasinga bakiriziganya naawe kizira ku komenti zenda wadde kana tebabulayo mwatulayo olaba Yesu gwe bakuba emika naye abasinga bakiriziganya naawe tujja tandikira olunaku olulala akuume